Evans bakumone gundi ne Chozen Becky okuveka naye Chris Evans we yali Canada eyo twamulaba yegirisa n'omwana ow'obuwala yepicha ebifaananyi nga tumulaba ekigambo ekyo mwakyonona kakati nga tuba selfie bepicha ebifaananyi selfie nkwadde ku mukisa kwa kusanga ngo omulenzi akugamba nti Hadija yangu twepicha onampulira agamata abondete simu twekubye selfie kakati munnange oluvanyuma lw'okubeera ebweru nga tumulaba yegirisa n'omwana ow'obuwala twade tulina okumubuuza omwana ow'obuwala afana Chozen Becky yani mubadde mukola ki omulaba wafanana Chozen Becky akatiba kaba Chozen Becky kagumu kakuba amatafaali gegamu naddala mu kitundu ekimu kakati twamufunyeeko atubuulire omukyalo oyo tetubanga twafunye mulamu nga tetumanyi nagamba nti munange nze gw'olaba neetaaga obudde bungi onnoonya omukazi ekisooka njagala mmanyi omukazi oyo okumutuuka mu byenda oyogeddemu nga ye ekyokubiri omukazi alina okuba nga atuukamu ebyo byenkola ki byenjagala mumutuwe ne kati kano notalugwera mu baafu gino misota gibeereyo ba Paris bagisalako amaliba nga bw'omanyi wano oli munga mu mmeka simanyi kubanga kyetwagala ku inspiringa bavubuka saawa zino ebyati era kati bw'oyogera essente omuvubuka ayinza okufa nga sikoze eki nga sirwambaddeeko so gwe jangu mu mpola alina interest oŋŋambe Chris emisota watandika bagipangisa mmeko kitegeera opangisa togula ngamba opa ebannange kati gwe muyimbi kyakwambalira gwogamba oba muntu nze ndi nnyo mubeebweru eyo kati Drake yanyambalira bulungi so wano mu Uganda kyamagamaga music naye byonna naye ng'okusinga nayagala nnyo sense of fashion gyalina ekikyala oyo yali sister wa Chozen Becky erinnya bamuyita ndyerabidde naye yali sister wa Chozen Becky nga wabeera nnyo naye just yansitulaawo nga bw'omanyi oba nze namusitula oba ye yansitula sikyabijjukira byakutabukako naye twali mu vibe nga bw'omanyi nga muli bweru ekitegeera bale tukulaba ng'oli mu vibe kati jjukira eri oba ofunye obanga ekinyonyi kidduse mu komera jjukire olusitula akawala baabo olusitula okitege kati twali awo mukubuukaawo omuwala n'ambaka n'ansitula naye sikyajjukira nyinza oba nze namusitula kitegeeza nti wano e Kampala amawulire ge gakulemesa okweyagala wano oba tolina ebiwala by'oyagala okusitula naye otya bingi nnyo by'oba oyagala okukola muganda wange naye oluweta bwoti oluusi oyinza n'oba olina ekintu kyoyagala okudropinga ku loogi just ku loogi noganta kandropinga waayidde eno n'agisanga ogenda kulaba Stevens gatutanyisa okukulaba ogenda abawala bavuddeyo mu ddirisa banaye Stevens abannaani ndaga muntu yange kaŋŋende nayo funanga agatuuse e Kampala agaliwo okuva e Canada Chris Evans yafunye dda omukyala amuwasa nedda sisobola kwagala sister wa Chozen Becky bambi kubanga simanyi nnyo mpisa ze twesanga eyo Canada nze mba njagala nnyo neneetegereza omuntu kumpi kumutunula mbyenda era y'ensonga lwaki bantutteko nnyo abakazi buli mukazi gwe mba njagala okuba nga atwala ogenda okutuuka nti Chris onjagala naye ndi lubuto ogenda kunkola otya nemugala naye bulijjo obusente bwempeereza tobulaba ntya nti bulijjo ze manyi oweerezanga mwannyinaze so mu process y'okubeetegereza bangi nnyo babafunisiza embuto okusinga njagala nnyo okulaba empisa ze mu bbanga kyawo ekitono ennyo nga myezi 6 waakiri ekitono olina n'okumanya amaanyi ge ng'omuntu agali physical bw'oba omukyankalanyizana kuba teekawo oba kiyinja ng'ekyo omugaye munnaye situla ekiyinja ekyo kinkanyugira eri omulalu yakisuddewo kaageza n'akisitula bwati n'akikanyugayo omanya nti abakukwata kunsi so ng'oluusi abakikoze kukuyamba ababbi bakonkona owulira
mwenna mwegaliddeyo omukazi avaayo mbukandabe ebyo byolina okwekkaanya wadde asuzeewo kiro kimu naye manya bw'aba ali redde okufesinga ababbi head to head ate olugwomu tugenda okgenda nga nyongera yaliko era tukyapushinga mpalapala oyinawo nyongera yongezaako yongezako leta nkyateekateeka nga womanyi nkyawunya amafuta ga nnyonyi then ndaba ekiddako wabula abayimbi abaliyo mwenna mbakuutira muleke kundekerera okitegeera ennyonyi batulekedde ennyonyi nze ne Kenzo ne Chozen ne Becky okitegeera bakubira eno bakutwala eno bakutwala Mauritius Kenzo ali Vietnam kulisiwo ya America kwegamba bayimbi banna nakubidde Kenzo nangakolesi nkoye ndeke ennyonyi nkutudde tulwanire wamu okitegeera temundekera kintu banna okitegeera yibadde oluyimba ky'abazungu olulwe basinga okwagala lwalabye abazungu ennyimba zonna baadde bazinyumirwa bo tebaliiko ekyo bo baagala nnyo ebintu ebifirika kwegamba bo olulaba omufirika era n'abasajja abazungu bali nnyo katale abasajja abaddugavu bali nnyo katale eri ku sayidi ey'abazungu bw'oba ng'otuuse eri ng'oyagala abazungu bangi nnyo tebatuwafunyeeyoko bikazi bikadde ebikazi ebikadde abakadde baba bakomawo ddeene e Uganda ngamba ebikadde ebizungu nsaafunye nnyo budde nabadde nnyo mu kulambula kyekyo kati ate obuzibu abazungu abo boolina obbeegendereza ng'obakwana baloopa ayinza okukulabanga oba amwasoltinga bwekityo oba bakiyita ki kati oyinza okwogera naye ye by'omugambye ne bitamusanyusa n'akuloopa omukazi yafuga era eri tubeera mu kwoza bintu tebakulimba akwekyusiza n'akufuga bw'otuuka eri n'ogaana okwoza ebintu asobola okukuloopa ayinza n'okwekweka mu kinaabiro n'akuba essimu n'akubira poliisi n'agamba kikino ekisajja kintawaanya bwe mutuuka oba mu mbeera zammwe ez'ekisenge n'akkuba omugongo waddembe waddembe ate gwe tokkirizibwa mukuba mugongo abakazi bali eri bakambwe ennyo kyabayita okwetegereza paka mu byenda kyakola